Kakalaamu nalabye Bobi Wine n'essanyu kale okay fa abamulabako like tumumanyi nti waba asanyusa oba anyiize namulabye nga bamukubidde essimu ku video of course bongoya nga amukubidde essimu namuteeka ku video nga asanyuse kuba betuyita abaana be baatadde Kakalaamu buli bintu tusobola obikola tusobola okuzimba amayumba tusobola okuzaala tusobola okukola ki ni waliwo ebintu bye tukola tubirekere generation zaffe eziddako okabuli akantu ako nalabye abaana abo nze gwe nsinga okumanyako ye Machete bali abalala okenadde sibamanyi nalabye nga bamaze emyaka 6 Kakalaamu ng'omuntu yababbako emyaka 6 n'agikwata bw'ati n'abanga ababbyeko wiiki nejjononeka bwegiti Kakalaamu tuli ku myaka 6 omuntu nga bamukwata ne batamuwozesa tewali musango gonna tali musango teri kyali kimusinze ne bamugamba oba oyagala tukute kiriza nti oyina emisango tukuwe amnesty tebayisa amnesty okumuta paka abaana ne boogera nabaga manyi do that bwe baavuddeyo batukite ku NUP ebigambo byabwe byabadde byakubala nga bitegereka ne wali ku video Kakalaamu nafunye amasimu agasuka mu 3 nga abantu baagala kukola GoFund jesa kolangako era kye nakoze nenkubira SG naye Kakalaamu nalabye essanyu ku Bobi Wine ng'atunulidde abaana abo osegeera n'agamba kyonna kijja kuggwa kati naawe Kakalaamu Uganda eyo giraba bwe tulaba ebintu bye tuyita mu Uganda nze nzijukiramu mu Bayibuli omwo Dawudi abaana ba Isirayiri Kakalaamu bakwata abaana ba Isirayiri ensi yonna ne bagikwata ne bagitwala e Babylon mu Irani gy'olaba ne babafuula gomanyi abantu ne bakwata ensi yonna ne bagikaliza ne batwala mwenna nga we muli mwenna ne mugenda mu buddu nga tebasuubirayo wadde essuubi otegera ekintu ekyo ngitibikama ne libaggwa nako naye baayita wali by the rivers of Babylon olulimbo jjoddemu oluwulire lwetuwuliriza ku Christmas nti bwe twatuula ku migga gya Babylon we twatuula ne tukaaba nga tujjukira Zion bagirengerako bati nga bagenda mu buddu nga balowooza bagenda koma wenkya bagenda gye bazaalira n'abaana nga tebalina nasuubiridda ye Uganda weeri walese muju who knew at such and such a time tisemuju asobola okuba nafa ali kumpi twegattako kubanga byayogedde video esembeyo agambye oba nzire Uganda oba sidda okabuli akantu ako naliko amakama tiribona era naye agambye olaba Bobi Wine yakola ki semuju nganda agambye bannange temugwamu maanyi n'abafuga Uganda bwe mulaba nabo balwana abaana baabwe babeeko ne passport kuba bamanyi ssaawa yonna it can take a year tweyisinganya ku nnyonyi nga tugenda nona butuuzi nga nabo bagenda kunoonya kubanga kati kankubule Kakalaamu tewandyagadde kuteesa baana be bayitemu kafankunaali wa kufuna butuuze it's not a one day thing tobugula tewandikyagadde naye bakikoze kubanga abaana be babaagali kitegeeza nabo bakimanyi kibali mu kufuga bannayuganda si kirungi kikyamu Kakalaamu nze neewuunya ne waba pastor ayimirira n'abantu abo n'ayogera nti Mukama bw'ati bw'ayogera abawadde omukisa mufuge neewuunya nze neewuunya ne waba Katonda bayirawo yennyini nze Kakalaamu n'ensala Katonda nga ayimirire n'abasajja bano nagamba naye yono omukulembeze nsobola omuntu nabwe nti nemuga Katonda ogambye ki You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi. Nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya. Ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe. Okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera. Ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Bana njagala kwebaza abaana b'e Dubai. Twakyazizza Sebbanga we bale ku Bambi. Sebbanga otuusa nnyo ebintu Bambi. Yazze ku dduuka lya Fatia Products. N'agamba bannaye nange kati nze kukwata no video bulungi nnyo abantu bampagira. Sebbanga nno ebintu biri yabitwala. Omanyi nti Sebbanga yennyini yafuuka shipping company. Atwala amatooke ebikoze bitatwala tugende byonna e Dubai. Sebbanga big up awe Dubai sawa yonna tujja ate tujja ne gundi. Hey, that's good. Hey, that's good. Sawa yonna tugambire muzeeyi wa Mpombo restaurant nti sawa yonna batabani bwajja n'omulimu gwe mukolaawo gwa kabi. Nenga mwenna abantu abagula products zaffe eza Fatia Rujja bwoba owagidde Fatia Rujja oba owagidde nze. Bwoba oyagala kusala Bambi olubuto ng'oli mu Australia, America, Europe, kyondo kya Buwarabu, oba Saudi Arabia, Kata, oba Uganda, Masaka ggulu, ng'agala kusala lubuto, Fatia product twabaleetedde obujaani mitwalo 15 okanywa wekatakola nga tukuddiza ssente zo. Kyensaba sooka weepime nga tonnakozesa bw'oba mukazi wa lubuto tokakozesa. Twafunako kese emu eyatubeerera embi omukazi nga tamanyi nti ali lubuto. It was too bad. Tusaba tokakozesa. Amajaani ngenda kuba nkuwa essimu gy'oba okubako ne byonna. Naawe omuwala ng'oyagala kukola muka hips n'akabina nga togenze kukola BBL simanyi $5,000,000 mmeka no. Tuyina byonna okubiramu kwezifasi ya Rujja n'akuwa ekyokukola ekintu kyonywa biri organic tebirwaza tebikola kinawe ayagala okukola ekitumbwe ng'okirako booti amagulu go gakweyagaza n'ova ku buno obugulu obulinga emmaya. Fatia Rujja yakuleetedde ebintu sambalangako na kinu bukyambaawo Kakalaamu ebinuna bivaako nabiviirako ddala newegenda ku beach olwokolote nkwata short gyensooka ku ngulu naye ng'empala eri munda empamba esigala mpamvu nenyogerako okulangayo kano nodikiddekanakakwata togiranga jini ojja kufunayo kano bakayitawo batya kaba munda nkalinganga nakera kalaga era nti kati kyenkola nyambala empale yange empanvu nensuulako short ate onanga nti sambadde short nentambula ate omugagga obono wawatayagalako siriboloma olina okumanya ebizibu byo. So omuntu yenna alinyamba nenyambala abantu baali bangamba juzi lundi bangamba naye Kakalaamu kati olina okugulako okwo ku gundi olina okunywako ku simanyi poleji bikoze bitya naye Kakalaamu nkuleetera poleji oyo bangamba nja kufuna oyo poleji omulaba naye Kakalaamu lwakubanga nze Kakalaamu nze ate munaye abantu balwana kuba mutono nga Abitex yagaya nayogera eki sigejjanga nena Kamili yali aŋŋambye alina ebintu byagala okumpa olwo yagejjeragejjera awo naŋŋamba ŋŋenda kuweereza ebintu oba yaŋŋamba biki oba yaŋŋamba vitamini oba yaŋŋamba
biringa togeze nnyo naye ate naye namulaba yaddamu ngamba ate kokomazola ebyaddala kamini tayagala kulya yalinga rediyo kati ekizibu kyanina olubuto lwange lulabika lukuta mangu kati nze olaba emmere ezisobola kulya mmere ya pressure eyo simanyi lyamangu ndyako katono nembikka nenziramu olubuto lwanguwa mangu okujjula kyekizibu kyenina waliwo omuntu yaŋŋamba nti akayego olina emirembe singa oli eno gye tukola mu factory bakuwedda kika 15 okulya ng'oddamu ebyo nti kati ebyo olabagamba kyova olaba nti ati siri mu factory obulamu waliwo obulamu obumu nze katukkirize nze kakalaamu sisobola kuyimirira ssaawa ziwera 2 nga tebampitidde ambulance oba 3 amatu gatandika okubulookinga nempulira waliwo baddeko ng'ogudde mu amazzi nga tewakolako volunteer eri ku gye bayita nakolayo nga tugaba ebintu nakolayo ko naye saabalayo ebbanga ddene sisobola yimirira nze neŋŋamba tayimu eggwako ddi nze sisobola yimirira era nze njagala nnyo okwetuulira era nze ntya abantu abakola wano okimanyi nti abantu abakola mu supermarket wano abagirawe bati zino zifudu biki bayimirira hours ezo ne ziggwako kati ate nze kati ekyo ekintu naye amanyi nti mu sendala abantu batuula naye ebitundu byendaba nti sibisobola kati kyaki sisobola kinategeera oluvannyuma kuba nali maze okiyingiramu nentegeera tesisobolayo kwe kudduukirira kye bayita code blue kwe kubeera ng'otudde wakafumita emmere bwoti mu fooko fooko bwoti mu mmere ogenda kulya radio call nevuga code blue ne bakuwa location nga waliwo akoze overdose kati nga gwe musajja kati waliwo shift gye nakolanga ebiseera ebyo nga nakyakola mwezo shelters nga shift ezo abasajja mulimu aba ate nga code blue eyo yeetaagamu abasajja kati nange ndi omu ku bo oyinza okulaba wesala enkuubo jukira babeerawo kye bayita gundi eno kisinziira waliwo ze nakolamu kati nasindikangamu abantu wenagiriranga ejensi ya George eyo yo yalinga nyangu okankona bukonkonyi nga oli akonkona n'agamba njagala ebino ebintu harm reduction kits ezo njagala kino njagala kino njagala nido njagala kiri kati ebyo byangu waliwo shoti ezimu nga zo tezirimu abakola overdose too much then waliwo endala eyo yali ya warming center zinakolamu zenkugamba warming center etegeeza warming center kwe kubeera ng'omuntu afubutuse mu ddwali mukomera bamutadde nga talina waalaga ne bamukasuka yagaa nti nga bakunoonyeza woonaabeera ogira ogenda wa olwedda alina ebizibu bye kati wabeerawo abamu nga avudde mu ddwaliro nga talina waabeera ne bamuleete ne ka eproni k'eddwaliro nga ogenda ovanga agende wa mu ddwaliro kati wabeerawo abamu akina basomali bikibo bakozesa drugs bakozesa zigundi ezo bayuza kati nga opa okyatudde booti omuyaye najja ne bakugamba code blue n'ogamba nange enfudde ne baweereza location ne balyoka bakuyita bayita n'okuyita bayita gye badikani gye nosanga akasajja kasomali kaliwo tekakyassa tinga mulina okwambala girabusi mangu kati waliwo okukuba kye bayita empi olaba nange mwenyini saagala kunkuba mpiso kati ogikuba omuntu kyobolanze ebyo obusawo sibisobola ina abamubenga nti nzikiriza nze ne biera bamukubanga empiso ng'ebyaddala emisinde gyenziruka mu kasenge nkomawo bamukubye kati nze okukwata empiso gikuba omuntu ekyo kyokka kintu amatayizinga kati nga ate kyebaagala okole gye bayita okumukuba olina omukuba ddengu lwaki afa mu ddakiika emu bwe bakuba CPR bwomukuba chesti yina avulula buvuluzi okumuzzengu mpaka abasawo we bajjira kakati waliwo ebintu ebimu byo byokkirizanga byo birabika tebisoboka nga tobisobola naye nga it's a fun thing cause ate kati kyekibeerawo nali nyumirwa nnyo okubuildinga rapo n'abo abantu bagabe balina stories nyingi nnyo nga ate kinyanguwira nnyo ng'osobola otuula nabo ne bakusharingira ebintu n'ogamba wangi
abamu nga bagagga bazibu ninga yasalawo sebajja tule muri eri abere munga ngebo nakubanu sime tata wange yali alina biki abamu Vancouver bakunyumiza experience nyingi nyeze ebintu bakunyumiza America bakunyumiza biki I like that naye bituka kabya code blue ebyo mbuduka otasobulamu awo siriwo kati nice kamba semere namba tugende maso so boyagala product cheze zijire olubuto oboza ddo omwana ngo yagala nnyo kutuji kuva mu mwaka gumu paka myaka 7 no kusingawo otuji otumugejje omwana alabika health tukira fatia products weleza WhatsApp ku namba 070 ana mumwenda ana satumwenda 0701 49 40 39 Ogai wisdom njagala kajana akasala olubuto wadde nazara nga bansala oba ndi munene njagala kendera tujja kuba nabyo oba genda ku wa TikTok account ya Fatia eri Fatia Lujja official Fatia Lujja official jakuba omulaba ngolako ne video ze ngalaga abantu ne byatunda ne byonna nga biri ku TikTok kale kati naye kamba jukize baganda bange tukyali ku bantu bange nasose ne focusinga nyo banyalo soko focusinga ku bantu ngoyina omulimu ebyadala ngoyina omulimu gwo nwemo omulimu gwo gwokola oyinawo space jola byadala ngo obudde obwonona kino nkijja ku namukwano gwange yasabira nnyo omulimu yasaba nasaba nnyo afuna omulimu nagufuna ngakola mu masomero ga Catholic schools ezo zine empisa tezili ngaze na z'abantu abala ero mwana waba Jamaica nga siwa ne birth certificate ya baptism card ya Catholic kati yafuna omulimu bannange yali excited wow tegwina buzibu just nga kola musomesa bakola agenda kupima simanyi bagita suba thermometer babikimu na Amaziga gali temperature yenkana ki bino screen byolaba bino kusomero byolaba ebyo ngoyita ku school gundi ebyo no settinga degrees simanyi Celsius simanyi gundi weather eri bweti otero biraba bibabirake bibakola very good job like tegumenya nnyo kati juzi nga nkubire simye so kala very excited yasekana nakola ibanga eri wera central phone abuli kimu talina buzibu kati juzi nga nkubira ngamba pulira I don't feel like going nzinga lwaki nangamba pulira nino obwedde bwennyonona concert kicho tegeeza nangamba kituufu tewalira buzibu na buzibu bwennina naye waliwo time bwetuuka nga ntudde bwenti tewali ya supervising ambeerako nnyo I'm just almost alone I have so much time ezisobola okukola ebyabano nga bwe nkoleramu ebyange singa mba nkikoze naye simanyi kiki ngenda kukolerawo era mpulira I want to sit with you ombulire what exactly kinsobola okukola bweba no business nsobola gikola ngikolera omwo ne mugamba okay this is the thing wobanga nawe you are going through the same situation ngoyina omulimu gwo naye olabo ina kyosobola okukolerawo kikyogenda business negenda kulikwayalinga teri akulikwayalinga kubeera good on the computer all day buli lunaku wetaaga ekiyinza okustressinga muko ng'otandika is to build the system ng'oli mu kuzimba website because abantu abakunoonya kati nga olaba wano eno kati kankulege wano kati nga bolaba wano abalaba wano nti bakuweereza notification n'oba otudde wano zizino sawa musamu kati waliwo embadde tudde wano notification ezijja nti you've got a lead kati abantu bajja mu website yo kati gw'okuddayo kati wano wemba wano eno ngenda tula wansi ntandiko checkinga one on one muddire baweereze message mugambe wawo otategedde kati kitegeeza nti okuzimba this system osobola okubeera ngu teweteeka ku pressure kubeera ku computer buli kaseera kiyinza okutwaliramu at least 1 to 2 months kisinzira ku budde bwo gwe nga bw'olowooza bw'olina n'ozimba website n'otandika ku advertising abantu basobola okunoonyeza nga si gwe abanoonyeza omuntu aba akunoonyeza bw'ati aba ayina ensonga lwaki akunoonyeza sinza amwegayiridde era nja mubuuza lwaki ovudde ku kyokutunoonya kati akunnyonnyola nti bannange neetaaga family simanyi bikoze bitya neetaaga y'obudde ololo awo otandikira okwogera n'omuntu si kukonvinsinga just kumugayidinga nti kati eno step gy'obaddeko ekukwata wano n'odda wano bw'ova ku eno odda ku eno bwe biba making sense then awo tugenda otandikira kati bw'otandika business eno togenda kusigala wekka tugenda kubeera naawe nga tukugamba eno ye step kino kye kiddako bwe bati bogera n'abantu bwe bati bakola bwe bati mpola mpola naye togenda kivuga wekka ekyokubiri
tugenda kufuna results nkeera tuyibiridde business eno banga deni era nga tubadde tuli mu shewe deni ngamba nti kusiga kibayita okusiga no ngamba nti singa naguminkiriza singa saguminkiriza nti mpite mu byonna ate kusimba sandi tuseeyo so ne wano oyina okumanya nti kyenzimba waliwo olunaku olumu not every day is a cake day wobeera ng'oli mu business si buli lunaku ntobeera ne guarantee nti ogenda funa waliwo olwotafuna waliwo olwofuna kitwale nti it's a business it's a real business nga bw'okola business endala yonna ne kino bwe kigenda obbeera buli ekyenjawulo nti wosobola okubeera wonna wooli n'okolerawo tekigenda kubeera nga mu traditional business nti weetaaga genda kugulewo otuulewo ate ng'olina n'okukola akalimu akalala wano obeera n'ekisimu yo n'osigala ng'olwaninga ekintu kyo kati gwe ali mu eyo situation ng'olaba olinayo obudde bw'ottaawo naye ng'olina omulimu gwe toyagala gukuyitinga it can be for you kasi totegeera era nga nekya oli ready to learn kisobola okuyamba naawe ali ku mulimu nga wulya gukooye nga olina kye weetaaga it can help you naye tomala kusooka kuyitinga n'olyoka onoonya kino nkubuulira tojja kusobola sente zitandika tojja kusobola sente ziriikiriza bizinesi olina giriikiriza ng'olina wooli yebyo gatigenda ku website yange www.g-byepina.com ye website eyo teekamu amannya go enamba y'essimu ne email address bajja kwanokingira free webinar woba totegedde nkubira tutambule waliwo omuvubuka omu yaŋŋambye amanyi kati bujjukirawo ng'oyogedde ekintu Kaye wayogedde mu program njagala kati okukakasa actually era omanyi waliwo abantu abankubira nga wisdom pro gwebintu bya kakalaamu ebyo biri bitya naye waliwo omu gwe nninda gamba naye gwe ninda yakubiddeko munyonyo mukubiddeko lwakubanga ebintu abyogeramu mu luzungu konze gumiikiriza owulirize ate kati katonoyo kakusala ekirimi waliwo kati ekintu ekiri the easiest way to do this business buli era nti abanigeria kyobola aba batuyitako nnyo buli lwa mukaaga waliwo zoom discovery zoom ebeerawo kati wane Canada time yaffe ebeera saawa 7:30 ez'emisana kati batula ku zoom okwo ne bakutandika okutemera kimu ku kimu kati nga olina ne opportunity ebuuza ebibuuzo kuba waliwo kuba tubeerako abantu bangi oyinza okubanga gwe ekibuuzo tokitegedde ate abanigeria bo bali sharp bo ne bakibuuza oba abalala bonna ab'ensi endala baba batuddeko bo ne babuuza kati n'obeera ng'owandiika ebbali tebakugamba nti kwolwo olunaku kukola decision nedda osobola okulaba ne wiiki ejja n'okomawo paka woowulira nga kimakinze sense n'okola decision kati you have the opportunity n'okulaba n'abantu ddala kituufu gye bali oba tebaliyo bantu bameka bantu kika kyebenkolagana nabo like tesiri waneeno keera kumaca keera kubba bubbika ndi batunulako nti kuba nammwe mbasheyalingire bigenda ku mukutu gwo mbatunuleko nga bababbi kakalaamu kati nze ngenda kugamba gwe tomanyi bantu bankubira nga banga wayi anti kati sooka oggulire ndira waliwo abankubira nga bava kwogera naawe omwana tatubba Kaye omanyi oli muntu mukulu mwana muto atako kapia ate ibula alina aba assalamu alaikum silamu assalamu alaikum silamu mwana tatubalayo musilamu beti joyo mwana hizo kwa alimu beti Oyangamba kana nenda sheka ayori muntu mukuru mwana muto tabanga abanigeria nozita omwana hizo kwa Nigeria bamutuuza dda nena wetese omwaka mulamba bayilawe singa banzi badda singa banzi badda Ibula amukubira musiramu assalamu alaikum ngani gayagala obeeko kyomugamba ate era tojjambo konvinsinga no kati ate kakalamu naye kankubuulire kati nze simanyi ebula byabagambe nsiramu amukuya musiramu assalamu alaikum omwana katuzanyisa beeti nyo kaye kansubire ebintu byakalamu byo bitegera bulungi omwana ajja kutuuza mu bintu Manage. Musirikidde ebyamba.
ngane kakalamo ngene tukola kali muntu mukuru oli mwana muto ati ne Kaye yatunulira emyezi nga giringa 8 nga ndaba bulabi n'agamba kandika embwa eno ebagigibba nalindi awo akasimu kase ng'atuuse empeereza wensasula owayo tuyimbiridde nnyo mpeereza oyimbiridde nnyo kati kayimbula lako lumu yansesa yankunya n'aŋŋamba naloose ng'olina omuntu gw'oyambye ng'alina $1,000 ng'agikoze neŋŋamba oba nsifa omutima mwana gw'ontwale olwomugamba naye musiraamu $100 mekazi kusala kalina yaŋŋamba ne mugamba Ibra nti nze nabaleka kubanga it's not about convincing anyone nimbaga njagala nnyo ebisinga byonna biyitomere bwe mulira abantu bimakinze sinzi kasitambeera nammwe mulikola ki mulijaga kitegeera naye simanyi kirooto kyavudde kuti kubangawo okulootalota ng'omanya lwe yamukubiddeeko muntu awo okulootalota ebintu ebyo naye kandize kakala mubaganda bange abategeera n'abatategeera njagala omwayi n'obudde bw'ati ng'atudde ng'asobola okuŋŋamba naye kati gwe already toli take survey gwe nga gwe omuntu personally toli take survey kuva dda yegwe omuntu asobola okulaba tomalaga kiriikinga kati gwe ekyo kitegerekeka naye njagalako omuntu era nawulira wegamba nti omuntu osobola okuggulirawo omuntu aliwa kati nali nkirowooza bwentyo nga kyangu naye kisoboka naye abantu b'Uganda bali so lazy. I'm telling you kino kyoyenda banansonyi okikozesa they are so lazy nti osobola okuvumirira waggwano n'onoonya akasenteko yona gy'okajje n'oteekamu nga kati nze kansigale nga njiriba ku mulimu gwange guno oli akole nga nfandinga kuba registration byonna byonna tena kyogenda kola nga tebamanya abawano obikolera mu siini okitegedde kati oba obikolera mu siini toli mukubba sente bagenda zikuweereza wano we bamala zikuweereza gwe omusasuleko literally wekibeera singa biba bitandise okukola kozi tebikolerawo now kati omuntu we Uganda ekizibu kyalina nti asobola okwekwasa n'akantu akatono kati gwe otaddemu sente zo z'otaddemu naye bw'omala oziteekamu waakiri n'okukwata omutwalo gumu oba gumu kitundu agule data alaba kinene akugamba ate banange data wawana agenda nnyo ate kakati nini ogamba omutwalo gumu olinda omuntu yateekamu zino sente zonna gwe naye notasobola gamba kino wekiba kikoze naffe kituyamba ffenna nange kanteekeyoko effort naye gwe nogamba video zizitowa nnyo data mpedde kati omuntu wobeera ng'oli wano owuli omuntu ogamba data mpeddeko simu data gwawo mangu adduka speed kiyinza obutakirikinga nnyo mu bwongo kubanga gwe olowooza now what is data nenge eri wabo kizo kwa kiri kinene ekirala bali so lazy baagala bapampalinga ate wano tewali na buddu bwa pampalinga muntu kyovola banze ngamba nnyo abantu kakalaamu gendo kadiwire Uganda kubanga pampaling yali Uganda bali so lazy mwana obiraba batwala obudde bungi wakati wano tunulira oyo mwana mutabani wa Dorothy oyo mukochi wange ebintu byakola ku myaka 67 otula wansi n'ofuna n'obujja atula wansi na schedulinga zizuma atula wansi n'akola obulanga kutula wansi n'awukinga through abantu bogenda ku website bo bapayinga oyo n'ogamba ebanayi okubeera exposed kila kirungi koze tunulira oyo mwana omutunya n'ogamba mu myaka egijja ekinene nnyo myaka 10 kuba bataddidiza ono omwana ajja kuwawala koze skills zali mu kufuna tazijja ku ssomero ebintu bimwetoolodde amanyi kati ebintu babikola osobola mukuya n'ogamba Fabio soko nkolereyoko ekintu ngo walking through abantu bagenda ku website ku myaka gina lesi kisobola
yadde n'akatono naye otula wansi mwana atandika okunyonyola yagamba now we go this nayo kikola bwati nokola bwati this is a refundable gundi nabinyonyola ngolaba bimakinga sense noga myaka mukaaga nizi naliruddawa myaka mukaaga bali bakyakuba va mu bantu wano genda eriyozanye ne banno so kati ate era osobola okukwata omwana y'omu mwana owe Uganda oba sina kini nawe waliwo n'abamu waneeno abazadde abamu ng'omwana era akyakaabira ali mu PS yakabira naye ono ye byalimu birala Kakalamu kati nkubuulira nze bankwatira mutabani wange nga basoma ali ku Zoom kati first of all nze Kakalamu otola nti nogambira siro kati n'ekintu kye nali neeteekamu somehow ndaba ng'ekinsumbuwa wano kati nali nga Uganda nga ekintu kyesasobola nkiraba nga kisobola kati kyensobola nga nkiteekako amaanyi gange kati ebintu emu accident ne tabiyiga nabiwa budde sina budde bwa computer nja kufuna je chinkole andi ebyaddala Kakalamu nzo ndaba ndi wano nsolo kugamba lwe bintu bye kale kati okay bine byo kutypinga computer kwekolera data ndoze bone bimu nga tubikola bukozi tumanyina kakati now here oyina okuwegendereza byokola esegedde kati ebintu nebituyitako nena tulina mutabani wange Kakalamu nga Gideon namkwata bwa ngabali mu kusoma first of all nempulira mu busungu nenda bango babo lyayogera aliyeryoba kwigali nga asomesa aba secondary osegedde kati nganda omwana ali bwati okanyiga no lyayogera nga ndaba kati oyamala lesson nemjagala mubuuze kwanze yali alabe eno nga ndabanga olya dduke nnyo kono omwana omuto bategeera Kakalamu kirayika tuli mu generation izanga nyina akantu oyibula kayagala n'ayogera n'agamba nti ffe abantu abakwatiddwa chance netubako mu generation ebbiri etali mu internet neri mu internet ekintu ekyo nakyanga kiwandise nenja nenkimugana nemuga wawandise nekintu wakati abaana baffe tebalabako ku generation etali mu internet nali mbuuza omuzungu omu era avuga mu downtown nga tatadde mu gps nembuuza ne Bizinga internet tena avuganga paka simanyi uba bikino nagamba ya nemuga mwavuganga mutya tafunanga gundi nene nanga one time nali na mukyala wange nno yali anyimyanga mapo agikutte nemuga yetu chiukira agenda okungamba nga tuyiseewo kati naye kagamba okimanyira ekintu yakwatanga map bwati n'alaba oluguudo n'amanya luno wentukano njanviirako luno bwe naavaako nzire mutunde ku map so you know naye nga Bambi it's very interesting by the way kubanga era gwe Kakalamu kyolina omumanyi tuli eno ku bunkenke nedda temubeera ku bunkenke nedda mbategeera si ku bunkenke nkyogedde bubi tuli nyimirwa nnyo omuntu not because nti of course it's not be part of something naye omuntu akubira n'omugamba kubanga era nze newunya mayi Kakalamu omuntu singa omuntu aba agamba nti mukwano gwo nakwogerako nakuwa recommendation enfu wetegerezanga nnyo omuntu kubanga omuntu atuukira okunkubira osobola okuba munnyonnyodde naye ng'asobola okuba yeetaaga ebigambo kimu oba bibiri just to confirm kale nze abantu era bankubira basinga kereka nkyogera nombagamba nti Kakalamu tuli wano Bulaaya yafuuka mu Canada singa abadde Uganda nagamba ekyo ekintu mwandyegobye netuli wano mujja kumusanga ku muzigo tasobola kuba na kintu nadda wano mu kamera nga nkyogera nga kifu uzite muno yogedde ekintu numuga kakotola yewaddeko obujulizi agambye ekintu bwekiti ne bwekiti nemugamba no singa tubadde Uganda ogamba ki tukikola tuyimiri naffe waba alanga akalango Kakalamu amanyi lwaki ngamba akajani ago abantu baddiza ssente kubanga nze nasooka kugamba nakafuna nabagamba mukawe muganda wange ono ndabe era nebaza abantu be Canada bano waliwo omusajja Kakalamu no waliwo n'abantu wano waliwo omusajja alinga George ali mu military awo marini ge Canada Kakalamu etagolayo ku muvuuka oli ate anyimira uniform yanneegomeseza noyingira ebyo lwakwanze sibyagala lwa freedom waliwo n'omulala ye ate afuna basambi kuva Brazil bitya agent munamba alinga ono okunale Bugundi era nadde njagala Kayemba lwakwa Kayemba alina ebintu ebingeri gye manyi gyatunda bwati omuvubuka olina muga naye weetaaga abantu abamu biki
kudiri agent munamba byakola kumanya kuba agent wano mwento bane sente so ebintu bizibu era nawe namugase gaseka o Uganda nengoma yesitugase Kaye natumye obujani bwo bwanyumidde nti butya nja kugamba awadde omukyala nendaba and I felt so good agenda okungabyakola nansindikirako ebintu nenkwata ku bikoki kinyo my recommendation yeyo and nali era the same thing you try to do the case the same business nemuga case olaba nze nyine kintu kye nali sikimanyi actually naye nakirowoozaako nga nzijja wano ngamba I want to be that person alinga omuti ogusimbiddwa noguvaako ebibala naye nga tebigasa muntu omu yekka to be nasaba Katonda ampa omukisa fuuke mukisa eri abalala kati ate nze nali nkireese mu muti ate nga gusimbiddwa mu ddungu omanya Abaganda kye bagamba ewagwe ku twabula kikarondererwa sikujja ku mboozi njagala oginyumye family nyingi zaavuwadde lwa nsonga zijjidde Baganda baabwe abandi badde omuti nga bagagga ne babatta ne babasiraanya ate basaanyawo obusaanya Baganda baabwe kati Abaganda bagamba ewagwe etti twabula kalonderwa so tigwasaba Katonda obe muti turonderere era kati ate ono naye we yampeereza kana akatabo ne kanzijukiza kiki kye nali kubanga mu kusooka nzizeemu n'endowooza waliwo ebintu ebimu jasi bye tutwalanga ebyobusiru naye waliwo ebintu ebiri priceless kwanza bino memory ndadde sikyabijjukiza kuba kati kakalaamu era nabikuweereza totwalanga na budde gwe mbodaawo ewandiikeko naye omanyi nti ekisobola okuba point of reference at one time nga waliwo asoma ku gwe najja atusomera abaana nga basoma kwa kakati Alex era mwebaza yakitadde mu buwandiika talking about you ekyo nno kikulu kiri priceless gosono kiraba mbulwakwa kati okijjamu meka mubakuwandiiseko tosobola kimanya Kakalaamu waliwo ebintu nga biri priceless Kayihura bwe bamuggyako emisango ne bamugaa kati osobola otambula okungyako obutamusibira waka munnamawulire wa NTV yambuuza jeno owulira otya nga bakuggyeko emisango kati osobola okutambula how do you feel n'agamba tolitegeera makulu the meaning of freedom unless it has been taken from you kakala mulaba wetutambula wano polisi nemalekeera olaba n'abantu bateeka ebyuma ne bagamba kati olina kuba wano mu nyumba tofuluma bw'otegeera amakulu g'okufuluma so waliwo ebintu ebiri priceless nga tulina obifuna kyobala ne bana abatuvuma kakala mulaba buli musiru yenna asobola okugaggawala tebagamba nti buli mugezi yekka yagaggawala ate buli stage osobola era nze nagamba abantu abamu eyo kyobala nebaza amawabiti bw'oba ovuma abantu abali e Bulaaya bavuma empola asobola okufuna ekintu ekyo kyafunye nti mutuuze wannowe najja n'akatabaako si kyakulya naye it's a priceless thing Irene Nambiru yali afuna passport ye France yali tamanyi nti eri mutaasaako one time ng'omanyi nti Irene Nambiru ku musango gw'enjaga gwamukwata e Japan passport ye France yakola kinene ye yabyogera passport bweti gye yayingira nayo era n'enjiga Irene we yalinga akomawo Uganda ng'abeera ne passport ya Uganda gy'awaayo bw'agenda mu nsendero okuyimba awaayo ya France eya France eyamutaasa otherwise baali bamutemako omutu baba ali awo ku nsi zaffe zitegereka nga n'ambasada e France atuuse mu Japan kati waliwo ekintu nga kiri priceless gwe toli kimanya naye wosanga bannayuganda bakulidde ku malwa envunza yakulya mu nvunza yebikkanya ebiku kati nze nalabako ekintu ekimu nga Dr. Tiamale ali mu kutuvuma n'okutujerega kati nenga kati okay wisdom weerabe mu mira okay oli yasomera nsamizi gwe nsamizi togimanyi naye ensamizi ettaka lyewaffe taata wange ettaka lyampo ligenda paa ku kibira ky'empanga bw'okibuuka ye institution y'ensamizi kati ye yagenda gye yasomera ensamizi
wisdom ayinawo ekyobugagga kati oli yagenda okusoma naye nga n'amuweeredde agenda muweerera kuba bulooka gwasiba awaana and is abusing me kati Mike Mukulu yangamba edda yangamba wisdom you weigh people. There are people who are going to envy you bagenda kuwanana because they cannot be you. Kakalaamu woli ogenda funa abantu omuntu omu yangamba ekintu nti wisdom ogenze mu Africa ogenda kukomawo wano waliwo emikwano gigenda okuvaako. Oli agenda kukyawa si kuba ninga ekyoka kimukwasiza kyabuntu ng'akwatiddwa obujja. Kati nno mune mbadde nina story gye nalabye gye njagala okunyumizaako eri so personal by the way. When I sinaba kuvaayo Uganda of course nalinayo butakataka bungi kati wakutunyumiza wali wakolera mu kasasiro n'ogula kano ate bali babubba kati wano babubye ne tugenda phase 2 nakagwa emirundi 3 ntofaayo Yesu yagamba omutuukirivu anaaga emirundi 7 era n'amaana ayimuka tofaayo kati nalabiragulayo obuntu bwange kati we nalivaayo batanya okugamba nti toleka ttaka nti liriiko kintu kyonna olina okubaako ky'oteekako kati kwenaleka akayumba nalina akatuuka wano mu shelter neiba nankubira nangamba muganda wange waliwo abazze wano ne bangamba nti otunda konze kiki nga wakaita ne wiki ngemu nga tuli mu shelter awo konze ntunda ki totunda ennyumba konze kiki ani azze ndi abasajja bazze wano babine nga nti aze gwe nkumanyi liringa akazi gye nkuweerezeeko ennyumba oba ogitunda nsobola ogigula okwetetenkanya wano ekintu ekyo ne kinkuba ne nga kiki bwe baba nga batandikidde erimu ennyumba ate ziri endala ezitaliimu kigenda beera kiti wallahi eshoka yasooka nga nakajja ku Bulaaya mu weekend Bannayuganda batandika entalo nga tolina nakyo bakoze. Eyo ne wake up ne ye Bulaaya. Kati otula wansi n'ogamba ekiki ekimbonyabonya n'ebyo ebintu byeyo. Singa onoba n'obudde ne tunakola eddakiika 2 nga tumaze nandigambye shock ze Bulaaya zofuna nga wakajja. Allah kipalo. Ne tuzogera. Yeah. You just enjoy and we talk about stuff. Yeah. Abantu abakajja ne baziraba. Allah kiba. Bali abantu be Uganda. Abantu be Uganda banne balalu tebategeera abamu. Bwe batyo. Ne Kakalaamu njagala okwebaza Mukama. Nalabye essanyu ku Bobi Wine mbadde ndudde okulaba bwe yalabye abantu bali abantu awo ate bagambe waliyo ki ate waliyo ki lwaki temudda waneenu mwena musiiwuukiddeyo ate message zibeera zijjula buli kaseera tobula waliwo omusajja yazimba mu baana abo egundi ennyumba ali awo motivational speaker ate munange bote batya yabba abaana omuntu akulaba onaganze kankuwe ssente ze kankuwe ssente Kakalaamu nalabye Bobi Wine n'essanyu kale okay nafuna omukisa kanjogere bwe Kakalaamu nze nafunako omukisa nga okay nembeerako ne Bobi Wine nga tanaba nga wallahi yali abaddeko naye nga tolowooza nako nti ali esimbawo nakubwerusi you know kati Bobi Wine oyo you can know bwasanyuse oba wanyiize kati era nze nalaba twalira omuntu agenda ku Master Blaster nga afudde ebwayise kane tugenda ne Bobi Wine ew'omusajja kati yakulembera poliisi yabayi yali director of wetya Bobi Wine ne tugenda mu office y'omusajja njukira nali nkyalina ku kisemiti nga tuveeri kati nali kuba byali bitabuse nengenda ne bakijjako nga kinsiiwa tuyinga naga naye goli muyayi obwedda ku makyo ine kisemiti ate kigenzeewa naye of course awo Bobi yagenda n'atabukako waba anyiize ayina engeri gy'ayogera oba akola atya face kati gwe naye namulabye fe abamulabako like tumumanyi nti waba asanyusa oba anyiize
namulabye nga bamukubidde essimu ku video, of course Lubongo yanga amukubidde essimu namuteka ku video nga asanyuse kuba betuyita abaana be batadde. Yeah. Kakalaamu abantu abamu bagenda kusigala mu byafaayo nga ffe tusoma ku bantu abamu wano Canada mu America, era nga munnange abaana baabo betusomako we babeera tusobola kutuukawo. Kakuwa example Kakalaamu olwa Paulo Kafeero nalaba Paulo Kafeero nga abantu basonda sente zaabo be bayita abaana Paulo Kafeero, not because nti basonda nnyo bali babalabye, but mere fact nti kale mwana wa Kafeero abaddeko mwana that passion. Kakalaamu muzzukulu wa John Kennedy talisobola kujja mu factory, tasobola kunoonya mulimu. Nebagamba president wa America nebagamba Trump nti wayi muzzukulu wa Jeff Kennedy ayagala kulaba appointment abadde asaba appointment mujimu abadde agamba ati najja. Olaba ebintu ebito people mu nsi muno. Kakalaamu nze omusajja omu yabuulira enjiri ng'abulira ku Nimrod eyasaba n'agamba Mukama nyamba nneme kuyita buyisi mu nsi. Kakalaamu buli bintu tusobola obbikola, tusobola okuzimba amayumba, tusobola okuzaala, tusobola okukola ki. Ni waliwo ebintu bye tukola tubirekere generation zaffe eziddako. Okabuli akantu ako nalabye abaana abo nze gwe nsinga okumanyako ye Machete, bali abalala okenadde sibamanyi. Nalabye nga bamaze emyaka 6 Kakalaamu ng'omuntu yababbako emyaka 6 n'agikwata bw'ati n'abanga ababyeko wiiki nejjonooneka bwe giti. Kakalaamu tuli ku myaka 6 omuntu nga bamukwata ne batamuwozesa, tewali musango gonna, tali musango, teri kyali kimusinze, naye ne bamugamba oba oyagala tukute kkiriza nti olina emisango tukuwe amnesty. Tebayisa amnesty okumuta paka abaana ne boogera n'abagamba manyi do that. Kati nga balowooza manyi bakikola ekyo nga bamanyi oba naakuta ensi egenda kukukyawa. Bwe baavuddeyo baatuukite ku NUP ebigambo byabwe byabadde byakubala nga bitegereka ne wali ku video. Kakalaamu nafunye amasimu agasukka mu 3 ng'abantu baagala kukola GoFund. Wow. Jesakolangako era kyenakoze nenkubira SG ne mugaba nyamba. Of course omanyi okukwata waliwo abantu abamu nga olaba essimu naddala zino ezitandikako +1 +4 kati simbasumbuyimu sibasumbuyi. Kati olyaga Kaye oyo Machete oyo n'oli gwe twalabye wakakofiira omanyi nazzeeyo okutandika okwetegereza video. Tobamanyi bulungi tukoze tutya. Kati awo olowooza woyogera nabo because people expect me to be like kati nendabanga omanyi olwo ebintu biri sensitive era of course ne twogera mu SG yasembye nga mpandiikira message nangamba tulina kye tuliko nja kumala nkikuwa kinyonyola abantu okitegeera either basobola kikola nga kiri secretive nekitaba open because kati Uganda yatabuka susuro ga Machete tumukoledde ddu abasajja ne bajja ne balirumba kitegedde. So nekyengezako kugamba bali bakumalamu ensa tokkiriza emisango kale ogambye NUP yankozesa bino nga balowooza boonodde abantu bagenda kukukyawa. Abantu tebakyaye bantu abo okawuli akantu ako. Ekyokubiri nze njagala kwebaza bannayuganda nga Machete we yayogedde yagambye njagala kwebaza bannayuganda bannange abali e Bulaaya abali wano abatwagadde mbuli omuvubuka alina maama we nga olaba wekyali muwala yereze maama we ne tuga Katonda wange osegera. Naye Kakalaamu nalabye essanyu ku Bobi Wine ng'atunuulidde abaana abo osegera n'agamba kyonna kijja kuggwa. Kati naawe Kakalaamu Uganda eyo giraba. Kakalaamu eri wiiki abantu President Museveni yagenda n'agamba nti yaliko mu exile emyaka 8. Okay, I didn't know nange ekyo nali manyi gino 5 naye yabala emyaka kosi nga giwera ng'ogatta 8 era n'agigatta bulungi n'5 gye 13 yabala biri yabaze ebyetanzania bitya. Kati gw'olaba makungula ga muntu ng'alina we yasigira w'otaalaba owulira ekintu ekyo
Magi Kigozi yazze okulaba Besigye n'ayogera statement. Magi Kigozi mama wa Navio simanyi wagirabe yagambye bannange omusajja omulaba ali ayagala okufiira eyo oyo omusajja muwa respect fe twalinga mu diaspora nga tukwata sente naye ng'oyo dokita yagendeyo mu nsiko n'akola ebyo. Okimanyi badde tebasuubira Magi Kigozi oyo mukazi nti asobola okweyingizamu ebyo ebintu pwa Magi Kigozi kikyayagala nothing. Naye yatuuse naye nanga naye bannange let me go. Era kyemanyi Magi Kigozi oyo mama Navio yakikoze akigenderedde agenda gawane omusajja atafense tusekerere etukyawe maybe nabo bali eyo kibaluma Besigye kyayitamu naga funye omukisa kasaba mututte emulago kangende nkole statement. Omanyi kye bakita soft landing. Bamagi abantu Museveni babadde nabo mu government bano bamama mbabazola bakumwesimba kuba bakimanyi tebagenda kuwangula naye baba bakimanyi singa agwa amama mbabaza divayo nagabana temwanda bananga omusajja nga mwesimbyeko kuvulo nakijenya teyanziza mu government but tumwine era kati ayogera nti banna inajja kusimbye swa nenjogera ngankuba ekisanyo omusajja yansiba emyaka 5 mu nyumba nga sikola kati bayina soft landing kane Magi Kigozi yegase kwa ina soft landing nga olaba bidandi sali buya mwesimbako tibidandi sali kati ne wafaawo teri asobola kujja kwata byabugagga bwenga ne government ye nale mwikoze eki kubanga gabannaye nalwanisa omusajja nga munda. Those are things ebinsabisiza weekend. Osegera tibwembi gatta nesubi Bobi byayogedde ba Magi Kigozi bebogera ku nkyuka one time kakalaamu bwe tulaba ebintu byetuyita mu Uganda nze nzijukiramu mu Bible y'omu Dawudi abaana ba Isirayiri kakalaamu bakwata abaana ba Isirayiri ensi yonna ne bagikwata bati ne bagitwala e Babylon mu Iran gyolaba ne babafuula gomanyi abantu ne bakwata ensi yonna ne bagikaliza ne batwala mwenna nga we muri mwenna ne mugenda mu buddu nga tebasuubirayo wadde essuubi otegera ekintu ekyo kama ne libagwa nako naye we baayita wali by the rivers of Babylon olulimbo jjoddemu oluwulire lwetuwuliriza ku Christmas nti we twatuula ku migga gya Babylon we twatuula ne tukaaba nga tujjukira Zion bagirengerako bati nga bagenda mu buddu nga balowooza bagenda komawo enkya bagenda gye bazaalira n'abaana nga tebalina nasuubiridda ye Uganda weeri waleese Ssemujju who knew at such and such a time ti Ssemujju asobola okuba nafa ali kumpi twegattako kubanga byayogedde vidiyo esembeyo agambye oba nzire Uganda oba sidda okabula akantu ako nalika amakama tiribona era naye agambye olaba Bobi Wine yakola ki yagalika era kyova olaba lwakubanga Ssemujju alina akantu keyakola miscommunication miscalculation waliwo yali alwana kituufu tumanyi ayagala nnyo Besigye naye yandibadde azanya ebyobufuzi nga olaba Muwanga Kivumbi oba Nambooze tiyandigambye biri bye yali agamba Nuupu ye Bobi kwanga yalinga conqueror of which yes buli muntu yali amanyi nti w'amaanyi naye kati wekituuka ku Bobi Wine bannayuganda bonna batunda bati baga Ssemujju otherwise twandimuluze nze lwakwanga ekirungi ne gwe bazzaawo oyo musisi nti abantu teri munyooma okiwulira ekintu ekyo naye who knew nti Ssemujju Nganda right now yandibadde atya okudda Uganda. I know yabachocho yayogeranga kati nga akuba budget y'abasajja yakubanga budget y'abasajja nannyonnyola n'ebijiiko ebiri mu State House ebigula million buli kijiiko kigula million 10 ani yandibitekedde bya budget naye ng'abamuwa omulimu wulira kana akantu abamuwanga omulimu ogwo ba NUP ku kisanja kiri bamu oba minister shadow minister ya finance ng'ayina ali privy okukwata ku ebyo ebyama bya budget na bitya n'okutwala obudde actually ani ono MP ewacha Dondo East ono mwada nkunyingi nani nyimya nanga wisdom yes gundi mulungi na bitya naye n'ebintu ebyo bimbi ayogera naffe abamu tutulako ne tukola research of course ya tukulembere nitubimuwa okitegedde njagala okwebaza Mukama ku lw'abaana abo Machete njagala okwebaza Mukama ku lw'Abannayuganda nabo naba liwiringa okuyimirirawo
era nze ngamba bannayuganda nti n'oba oyina $2 n'oba oyina $5 $5 osobola okuba nga ogenda ziryamu buli kyamisana naye nga bwe banaggulawo General Secretary wanaatulaga account kuteeka ssente bagitaddeyo ku Facebook. Very good. Zikuwa na 2 days negera nabo nga bandi bubi batadde ku Facebook waayo ssente ezo genda ku Facebook oweeyo ojja kuba naawe olina kyoyongedde mu struggle okawuli akantu ako 2 Kakalaamu nasanyukidde nnyo ekintu Besigye kyakoze. Kakalaamu omanyi nti nno okumanya Uganda etu you know omanyi kankule Kakalaamu omusajja Baguma omulamuzi awozesa Besigye alina diguri ezo Dr. Mulamba mu mateeka sinaba mulaba ku bwafaanana bamukuuma bukuumi alinga sidye bakuuma omusajja bajjati be bamukuuma naye kyewuunyisa ensi yonna etunira omusajja gwe bayita Baguma yes kale bamuwa ebyokukola bikoze bitya ekyewuunyisa odidde omusajja mumumye ebbeero mumumye ki ne ka window of opportunity okumuwa balooya bayagala ne mugaana kubanga kiri nti kaluwa mba mwamugaana Munnakenya omusajja mumukkiriza anoonye balooya abalala naye mwe mugamba tukuwadde no wisdom yalina okubalooyawo. It doesn't make sense. Ate muleeta n'abagundi bammwe aba witness be mugamba omuzungu Sume Andrew William atalabika ambo alirwedde yo bamugambira wajjira n'obujulizi anti kakati alirwedde nga bamasa kaluwa babaganye okujja kati otunula mu Uganda eyo Kakalaamu n'ogamba nze Kakalaamu nkubuulira ebigambo bino nze lumu bwe nalinda omusajja Charles Taylor wa Liberia nga ba Nigeria bamuwaayo bagende bamuwozese mu gundi y'ensi yonna bamusibe mayisa nasooka nangamba naye aba Nigeria nga babi Obasanjo awaayo atya Charles Taylor bwe nalaba firimu Charles Taylor bye yakola mu Liberia saddamu kwogera time Kakalaamu egenda kutuuka abantu abo nga balinga ba Charles Taylor nga bawaayo ng'ensi enkuba ngoma okimanyi nti nno Kakalaamu era nawulidde Ssemujjunganda yayogedde ekintu yagambye nti bwe mba ndi Bulaaya ekinnewunyisa ffe abavuganya gavumenti abanoonya passport zeeno n'abo abali mu gavumenti munnange balinga abatya kubanga naleeta example n'agamba ani yali amanyi nti kuteesa asobola okuddira abaana be ne bagenda mu America nga nabo banoonya butuuze ayogedde naawe families nayogera kwa Adonai yeebale baani naga kubanga Kakalaamu omanyi kye bayitamu okufuna obutuuze bw'ensi eno tojja leero ng'obufuna enkya bakuwe obukolerera Ssemujjunganda agambye bannange temuggwamu maanyi n'abafuga Uganda bwe mulaba nabo balwana abaana baabwe babeeko ne passport da kuba bamanyi ssaawa yonna it can take a year tweyisinganya ku nnyonyi nga tugenda nona butuuze nga nabo bagenda kunoonya kubanga kati kankubule Kakalaamu tewandyagadde kuteesa baana be bayitemu kafankunaali wa kufuna butuuze. It's not a one day thing tobugula tewandikyagadde naye bakikoze kubanga abaana be babaagali kitegeeza nabo bakimanyi kye bali mu kufuga Bannayuganda si kirungi kikyamu kikyamu kyeki kyengambye nti omuntu yenna alumi akola obubi Munnayuganda oyo ng'agezaako okufuna butuuze wa passport ya nsi ddala gwe Munnayuganda n'ojja omulimirira osaana kuboolebwa. So Bobi we yatudde wansi namulabye ng'ayogera ku maama wa Machete nga mwebaza olukubanga mu bonna abazadde bonna not really nti bonna nti si balungi but yanokoddeyo oyo naga nti mu bonna abantu bonna nga bamaze obateeka mu propaganda nti nze abasibya gwe tosalidde musango era ndikukolerayo ekintu mu bulamu yamugaye bwendiba mulamu ndikukolerayo ekintu naye kyempulira nti kino nkikoze simanyi ddi naye ndikikola. And I was like wow.
omukyalo oyo kubanga abantu bwe basiba abaana erinya Machete yasinga okuba popular mama we yandize naayita bannamawulire amoki n'agamba nange Bobi Wine omwana wange yandikikoze mwana ba mama gundi wani Segirinya bwe yatuuka ayogera bino enkya ayogera bino leero ali wani tamonge luli ali bangi babadde bajja naye omukazi ffenna batugambye oyo mama wa Machete abadde agenda mu komera omwaka ne guggwako n'akwata omula ng'eyafuuka maama w'abasibe bonna Kakalaamu ekyo si kintu kyangu ku bbala mwali awo nga yabatuukirira batugamba kola kino amini kibaddewo naye omukazi takikoze Kakalaamu abo abantu simanyi bwe tugenda bawandika mu bitabo byaffe kwa waliwo omuntu ako kuba Kakalaamu kankubuulire oyo maama wa Machete ne Machete n'abo abantu be basibye abo kati gwe Uganda bagitaddeko ettaffaali lya myaka 6 Kakalaamu 6 nga tebeegatta baba balidde ebisiyaga babakubye embooko babakubye amasannyalaze basuze wansi bali batyo emyaka 6 simi yangu nno oyinza ojjuwulira obuwulizi ng'ogitange Kakalaamu simi yangu kakati tukyali kuba Machete batulaze muganda wa Besigye wamulabye bukya bamukwata ye muguma gundi wa Besigye woono omusajja ono ayogera ennyo yani Otafiire muganda wa Otafiire bukya bamunoonya owa Besigye bamutta owa Otafiire minisita bamulaze ka video kumanya abasajja ate Kakalaamu kankubuulire Kakalaamu nze kyovula neewuunya bannaddiini era nzikirizigana ne Sekiti eyagambye nti nze neewuunya omusiraamu awagira gavumenti Kakalaamu nze neewuunya ne waba pasita ki ayimirira n'abantu abo n'ayogera nti Mukama bw'ati bw'ayogera abawadde omukisa mufuge neewuunya nze neewuunya ne waba Katonda bayirawo yennyini nze Kakalaamu n'ensala Katonda nga ayimirire n'abasajja bano nagamba naye yono omukulembeze gonna nsobola omuntu nabwe nti nemuga Katonda ogambye ki Kakalaamu n'ensanga Katonda nga Katonda atudde n'abasajja bano nga bakutte muganda w'Otafiire omulabira ddala tamanyi na biri ku nsi alinga atategeera linyangamba liwulikikanga erya Eastern ery'ebusoga singa ali Eastern singa bamugyamu dda amaaso mugumye muganda w'Otafiire mugumya si ye muganda w'Otafiire mugumya yali muyambi wa Besigye omusajja omutini bw'ati lwaki ye bannaye ngenda n'entabulatabula abantu waliwo oli omulala naye nga nowa Otafiire naye gyali gwe banoonya Otafiire buddakiika agamba muganda we bamutwala awo naye nalabye SG ng'agamba nti oba yabawadde information ya Mugumya nti ne King Zali bali naye babadde naye mu Kisenyi eyo era kyova olaba Kakalaamu waliwo ab'amagye abo be baayoola awo naye nga kyava kutoloka kwa Bobi kati Kakalaamu ani yatadde akatambi ako akasa Mugumya awo we kitamanyi kati okimanyi nti kubanga singa omukulu yabibaddemu yandibadde omanyamanya tutwetingirayo kati yatadde akatambi ako kyevangu Kakalaamu gavumenti ezibu lyakolamu nti akola intelligence tebafunangayo muntu etambula yenna yakutte akatambi ako akate ensi ekalabe okateketa akantu ako naye omusajja ng'ali mu mbeera takyategeera bw'ati amenyeka omugongo Kakalaamu eryo eggwanga abantu balitaddeko obulamu bwabwe n'omusaayi gwabwe era nze Kakalaamu nze nja kwewuunya nnyo abantu abakyavuma Obote n'Amini kakati bano batulazeeko nti babikola ku .com mukole kye mwagala nkubula Kakalaamu kati nze Kakalaamu nze nalabye nze naye simanyi nti obwerusi bw'amaanyi nalabye gundi nalabye nowe nale mugubakuba amaanyi nga yeewaana naye ng'ebyabadde yaleese Namyalo wali ne bakola bye bakola nka naye simanyi muntu gwe omutima gwe buli we oboogera ku oyo omukazi simanyi nako oyo yenze ndowooza yagaana mutima gwaye gwagaana omupiikinga
buli we muwulira ndabira ddala byakola bamulese mu kaloli amulese bakoze ne fujire yabalemye yokka ye taata Bobi omukazi omulaba talina kye yali ankola tali kye yali ankoze simusisinkanangako naye amazima omutima gwange gwamugaana kyenkunnyonnyodde nerindowoozo yakola ndabyakola sibitegeera we mulayogera gwebakubya amannyo gwe yakutte n'aleeta ku kyalo Nsambya mona ne bawangula akalulu ate ekyalo kigambe ki we babadde baagala ne bakuba abantu nalabyeko layini gye badidde layini y'omusajja ng'ekomeeri nga bakwata bati ku vidiyo kati ate mwe bantu mwe mwakoze bubi bakola bati basooka ne babala layini empanvu ne bamanya nti oba oli wa Nuupu nti olina abantu 2 oba 10 katwale 10 eyiyo empanvu kati nadda kwene yeenaalemu ennyimpi ng'alaba kuliko abantu 20 n'abala bw'ati kati watuuka ku 20 n'agamba abantu bali 120 omusajja bwe yakoze bw'ati yalangiridde 120 wenaalemu awangudde n'adduka emisinde yabadde alondesa ekyalo ne kiika Kata beekube eggwanga eryo Kakalaamu ebigenda mu maaso mu ggwanga awo nzira ngamba abaana ba bloga nina omwana gwe nalabye nga ndaba TikTok ayingira mu Bmwewunyisa yadduka zisola kulwana era omanyi peji za Lumbi bazitwala kati wateako ebyo ebintu byenaale ne mutunda bwenti nengamba obona akola kyaki kati balina akaala ka kodi ke baakoze olwo ke bagambanga Bobi talifuga kati waliwo akaala ke babawadde campaign gye bakola bagiyita anyone can tell Bobi that we moved on we kati campaign gye batambuza nange Uganda Kakalaamu naye teri kitagwa Kakalaamu teri kitagwa ate nsooka n'otunuulya bwoti n'okebera comment agiwandiise omutima gwe ne gugala checking akalabika ali bulungi nga munaku munno gasibona wafaati naye n'amannya agamu amanya wegenderezanga nnyo osobola okulaba omuntu nga bagamba amanya kumbe manya ate nga ate waliwo anyway nasanyukidde nnyo n'ekirala nasanyukidde nnyo Farida Nakazibe njagala okwebaza walabye kyatukoze anti yavaayo Bambi omukyalo oli yavaayo n'agamba nti yawa emmwanyi Nammeere kakati Nammeere n'aleeta nti amusuubinga ye nga gati yawa ye emmwanyi yaziwa president ko omwana naziwa gonzi bya president nali simanyi era njagala n'okwebaza omukazi mukyala gwe n'omwami gwe we Masaka mmwe simanyi kofi bikoze bitya kumulemerako omusajja omulabo we nale mwakuleme bali mu lukiiko lwa Balamu ne Nammeere oyo mwami simanyi oba yakulembere nane yagamba Nammeere bw'oba buli oli w'amaanyi damote kaka akaluka by election toyina maanyi wano Masaka sife banupu bantu eyakimugambye we nale munnawe yamugambye abo abanga bemwanyi bw'oba omanyi oli w'amaanyi kkiriza abeerewo by election okabulira Maika kati abo befuula abalowooza nti ffe tetuyimanyi Kakalaamu gwe tobeera nkuwaliri namukekeera n'obeerako kati mwaba abasajja n'oba mukazi ng'oyo Nammeere waliwo ekikweyimirira naye oyo wenale munne yaba ye chairman oba erinnya ndyerabidde kwawo n'omukazi nono chairman kati oli omusajja sebe bamulegeya ye yamugambye wenale yamugambye tolina maanyi g'olina oli mukulupi naye kyanyumidde mu ekyo ekintu Balamu yalabye aswala ndowooza we yakubye ku ssimu ne bakwata $1,15,000 mbamawulire ne bategeera ayi ne bajja ne bazibuula omukazi mu bamawulire Calvin Kayanja nga bannange nga watajja busera n'atunuza mu mukazi kamera olabye wetonde Nammeere olabye Museveni yakusasudde Calvin wange kiki ekimubonyanga Calvin alina ku ssente lwaki Calvin abadde ne ssente yafuna ku ssente kakati bino ebyotwala abantu ebulayo olina okuba nga oli weenaale mbikola backfire yali asobola okubeerayo Calvin yali abeerayo asobola Calvin naye Calvin wange olina okubaako weesigamye kituufu naye oli yali alina bwe yeesigamye naye nga tavaayo ebyo byakola Calvin ebyo tebimuya nange yanewunyisiza Calvin yali afuna ssente ze omukazi naye kyakoze Calvin yamuga Calvin Kayanja webale nnyo okoze kyamaanyi okulwanirira Nammeere naye abana bannabyabufuzi abayitawo myaka n'agenda lwaki omwesiba Calvin yali akola naye omanyi omukazi kyamukoze
yamugaye gwe Calvin nze mwenyisizi wanko Museveni naziwa na mmere nti anti kati Museveni akusasudde kana namugamba gwe musajja bange yasoma Museveni yesotinge ne nammere kati lwaki nammere ansasudde nze naziwa na mmere bya Museveni sibimanyi ng'ekintu okiraba era nagambye Calvin oba abadde ki omukazi yagambye nze ampadde ssente yaani nze Museveni si yankubidde essimu nyaba onkusasudde ono yaleese kati nze bajja kwesotinga era nengamba Calvin kayanja wange alina okutuula wansi abala ebintu bino simulinaako buzibu Calvin simulinaako buzibu abantu ndowooza besobola kunyiigira nnyo nnyo mu bulamu Calvin ne Tamale Junior mbalaba bayinza okwogera yes naye nyinza obutanyiiga nnyo kutuuka wala naye waliwo oluusi olaba Calvin yali akolera ddala ssente singa yasigala wali olaba yakolanga vidiyo ze n'amaanaga passport ze n'agenda naye kati namulabye ng'ali ku ground wa nammere nenga oba naye anoonya bamwera ne kuluza sikituufu ekyo nange era mulaba ng'ali muwaabo azunga nabuli nga Calvin Farida Nakazi weebale weebale yavayo n'awandiika omukazi n'amukuba line nammere n'agamba mbutagenda kutomentinga Nakazi bwe kubanga abasajja bamutomentinze nnyo Nakazi bwe n'amudda mu bulungi nabwe tewali buzibu wawulidde ku audio Nakazi bwe gyeyatadde anti nammere yalimbya abantu mu Nakazi bwe yajjayo omusango kyamagero yeegayira nammere amusonyiwe ko Farida tewali buzibu kante ku audio bukyaba atadde audio nammere yasirise naye kati oyo nammere n'obwa nammere bwe omuntu agenda omumaliriza silently gwatambula naye nammere era namugayo no nammere tamanyi twabadde ne Junior n'aleeta ekintu amazima kati namugulu balamu ebintu byasinga okunyumirwa kwe kusetinga good era kati ndowooza essimu ziri ku balabe ba nammere zaafuna zikubira na mulawudi kati olaba balamu kye yakola n'amala n'akuba essimu mulawudi gwolowooza ki kye yali akola nammere n'ezo ssente alabika balamu yazirese nozireta kisoboka kubanga balamu afunye ssente zabwerere asobola okuba nga azirina alabisize ddala nammere nti kati nkubye over osegera asobola okuba nga ate nammere ayina kyatamanyi gwe Kakalaamu nammere yagenda nayasamira kwoli Kabanda we yagamba nti Kabanda yasitula omukazi gwe baabikka ng'amuyita Bambi gwe Kabanda ali yasirise naye kati oyo Kabanda alabika Junior nnyo ku balamu mu buzannyo bukifiiriza yakuba Brian White bannange Allah kibalu tala Brian White kutuka okuleeta bimashini ebiteeka mu nnyumba mu bioxygeni naye kweka balamu amuli ngatamukuteeko nenge simu zakuba eno phone to phone Allah kibalu kati ndowooza abalabe nammere bali ku simu abalina ku listi abiringa nabo bwakusisiriza bwakuyita tugere tutambule naye nga amayi kyakukola ajjamu judirigoniero matovu giri ajjamu settinga olusettinga sadidda terulimu zangu ekyo kintu kyemasako okiraba abamutaddemu kugambye ate okumanya olutalo alusponsalinga ekyo nga bwokyogedde ezo sente ziteeka okuba nga za balamu Museveni naawe ebitabimanyi Museveni aba kusasula sente ezo yandibadde ateekamu n'essimu ye naakubanaga abawala bange mukakkane ezo emmwanyi zaali zange ekyo balamu ye yaleese sente ezo alabisize ddala nammere n'azisasula ate nga nammere alaba okuzejjamu kuba yita nabazikwatako sente za ddala oli yakola dda naawe sajja yali omulozi w'enkuba ali mu billions of money tetugenda kusooka wano olwaleero akume The Answer Channel, a solution to every situation.